Akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda mu kibiina kya NRM kataddewo nga 8 lwe lwokubiri lwa wiiki ejja abaagala okuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyala ow'e Butaleja okwewandiisa. Bakwewandiisa ku kitebe kya NRM ku luguudo kya Ddondo wano mu Kampala. Ate okuva ng'ennaku z'omwezi 10 okutuusa ng'ennaku z'omwezi 16 abeesimbyewo mu bananoonyeza akalulu olw'okulonda anaakwata bendera ya NRM kubeerewo ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya NRM Dr. Elijah Mushemeja ategeeza nti okulonda kugenda kubeera kwa bonna abawagizi ba NRM abeewandiisa okubanga bammemba ba kibiina. Tugenda kubaweereza nomination papers kubanga olwokubiri ennaku 8 nomination zigenda kubeera Kampala. Mushemeja alabudde abagenda okwesimbawo mu kamyufu nti abanaawangula tebageze okukomawo kinnoomo kubanga ekibiina kyakubakangavvula. We are prepared to deal with those who want to stand as independent and yet have participated in our primaries. I can repeat, we are prepared both politically and legally. Ensonda mu kibiina zitegeeza nti amyuka ssaabawandiisi wa NRM Dorothy Yuha ebyokwesimbawo yabitadde mbwe era aliko omuntu gw'agenda okuwagira. Okuddamu okulonda omubaka agenda okuddira Serina Nebanda mu bigere e Butaleja kutadde abalonzi ku bunkenke nga batya nti emivuyo giyinza okubalukawo. Basaba gavumenti eyingire mu njawukana eziri mu bannabyabufuzi mu disitulikiti eno mu kubanga ziyinza okutabangula emirembe. We wanted the government to bring these two people here, Dombo and Shuha, on the table so that thing will be solved. Me, I don't have a permanent enemy. I have people I have disagreed with in the elections. And I also have people I have disagreed with the way they try to describe the problems of Bunyole. Tukolagana ne police ne bitongole byonna eby'amateeka ebya security. NTV ekitegeddeko nti ekiwayi ky'abawagira Florence Nebanda n'ekya Dorothy Yuha ono ng'aliko gw'ayagala okusimbawo byatudde mu kafubo ne pulezidenti ng'agezaako kubatabaganya. Ensonda mu kibiina era zitegeezezza nti abawagira Nebanda babadde baagala omuntu waabwe alangirirwe nti yagenda okukwata bendera ya NRM nga tavuganyizzwa mu kamyufu naye pulezidenti n'abigaana. Dr. Mushemeja akakasizza nti ensinkano eno yabadde mu maka ga pulezidenti. And there have also been meetings with the national chairman and we are going to work together to organize this election. This is how people will believe that reconciliation is real. Abakyala 6 be bakavaayo okuvuganya mu kamyufu ka NRM era nga wetwogerera ng'omuwendo gw'abaagala okwesimbawo gulinnye nga kati bali 11. FDC erina 3 wabula ng'omwogezi wa FDC wa Fulogoto agamba nti ekibiina kirina agenda okwesimbawo Susan Baruka ono nga yavuganya ne Serina Nebanda ne Dorothy Yuha mu kalulu n'akwata kyakubiri. Jingo Francis, NTV ku ssaawa emu.